Katonda gwe mwasinza naffe tumusinzenga ekkubo limwakwata naffe tulikwatenga tukkiriza kwe mwanyweza naffe tukunywezenga nga twetegekera olunaku lw'abajulizi olubaawo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga buli mwaka. Weetaaga okumanya bino kuba nabyo bikulu. Nakoraglo twakulaze ebimu ku bikwata ku kifo ky'abakateyamba kino nga kisangibwa Nalukolongo era ng'ebimu ku ebyo kwe kubadde omuti gw'omuyembe oguli mu kifo kino gwe bagamba nti wamma guno gumaliddewo ddala emyaka egisoba mu 10 era nga wano Father Mapeera ne banne kwe basimbanga makanda wamma gwe ne balyoka babulira ekigambo kya Mukama. Mukyano abeeruyeeyo kansubire nti mukyaliyeera enkuyegezi ky'abakubira enduulu. Olunaku olwaleero tuzze n'ekipya anti ffe twewaayo okuba nga tuliisa amatugo wamma gwe n'amaaso go. Bwe bujjajja obwedi obw'obukatoliki mu Buganda kubanga wano we baasinzira nga basomesa eddiini era n'abajulizi we baasomeranga. Abaganda baali bagezigezi era nga baagera olugalo olugamba nti okutambula kulaba wamma gwe ate bw'okomawo era kuba kunyumya. Nabwekityo obadde okimanyi nti omugenzi Kadino Wamala Nsubuga bwe yassa omukago gw'enkomekerero mu mwaka gwa 1991 kati nga wayiseewo emyaka 26 teyaziikibwa walala. Ono nno yaziikibwa mu maka gano ag'e Nalukolongo ge tuyita ag'abakateyamba. Ddala obulamu n'okufa kw'omusajja wa Katonda Kadino Wamala Nsubuga bannaffe abakatoliki tebakitwala nga kyalayisi. Omugenzi Kadino Emmanuel Nsubuga atwalibwa ng'omuntu ow'ettendo kubanga yakola emirimu mingi wano mu ggwanga Uganda. Era bwe tutuukidde mu kifo kino olunaku olwaleero wabaddewo misa ebadde erimu kujjukira obulamu bwe n'ebyo ebintu byasobola okukolerera eddiini ye. Yali musajja mugumu, yali takiirira era yayagalanga nnyo kye yali akola. Omugenzi twakutegeezezza nti yafa mu mwaka gw'1991. Naye abaaye nga nkyalombojja ebya Kadino Wamala Nsubuga ye mumanyi ani? Kati nno musaanidde mutereere entende olw'ensonga nti ngenda kunnyonnyola ebyafaayo bya Kadino Wamala Nsubuga. Omu eyatandika n'ekifo eky'ena mugongo abajulizi baffe otugenda kubajjukira nga 3 June. Ekifo ekyo yakirinamu omukono munene nnyo era nga ye yakitandikako. Ate n'ebifo ebirala nga Kiwamirembe era nayo ye yagitandikako. Tumujjukira mu bintu bingi byeyakola nga kyali mukazi ate ebisinga tukyabirabako. Obuuza Sister Gertrude ono nga yakulira ekifo kino lwaki omuweereza wa Katonda Kadino Wamala Nsubuga yasalawo okuba nga awummuzibwa mu kifo kino. Ono ye akwanukula bw'ati. Yayagala nnyo bakateyamba ate era yayagala okusigala mu bo yensonga lwaki yasalawo amaka gano agalamizibwe wano nabo bonna abalaba nga baagala kulaba omulimu gwe yakola babeere nga bajja wano bamusangewo bagalamidde wano ate ng'omulimu gwe yakola gusigale nga gugenda mu maaso. Sister Gertrude mu mboozi ey'akafuune TV eya B24 TV ye ategeeza nti mu kifo kino mulimu nnyo ebyobugagga bingi wamma gwe byetusaanidde kuba ng'osubwa. Ebintu bye tulina wano tulinawo ekyobugagga ky'abakateyamba ate bakateyamba baffe abasinga babeera mu nnyumba abamu tebasobola kutambula naye era nga tekyobugagga kyaffe ekiri wano. Omwate Namugongo erabika ng'esembedde nabwekityo siyinza kulekulira nga sibuuzizza Sister Gertrude engeri gy'ayagalamu abajulizi bano abafiirira eddiini yaabwe. Ate boona mbeegomba kubanga tewali kwengamba nti ono yafa kitono boona baawala obulamu bwabwe olw'okwagala Kristo. Munnaffe nno omulabi wa B24 TV Abaganda bagamba nti ebirungi bigwa byokya nabwekityo emboozi yaffe eya Father Mapeera ne banne tugifundikidde olunaku olwaleero nabwekityo tugenda kuba tutandika olunaku olw'enkya
obwanga era tujja kuboolekeza obulamu n'ebyafaayo by'abajulizi era nga bino ojjanga kubifunanga okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gujja kuba gwa 6 ate gw'omwaka 2017. Lindirira emboozi endala ekwata ku bajulizi buli lunaku wano mu mawulire gaffe emitwe 10.